Yes, sanyusa nnyo okubanga ndi nammwe amanya bakuta Royal. Era nga leero ekituleese wano tubadde twagala okubandulira ekintu ekipya kitutaddemu ssente. By the way, tulina DJ waffe gwe twagala okusayinga right now today, ng'era kigenda ba kizannyo eri kampani n'eri DJ nga brand, kuba essaawa zino agenda kufuuka brand eri under JP Production Company. So saakabeera naye oba saakamulaba okubanga ntuusa obbanga ngenda obbanga tumusayinga. So mulabidde ebbanga, nabiddeko n'ebbanga ng'era nkyali mwavu. So DJ wange nnyo mumanyi ate nga wakabi. So tumekinze sure nti tumufunira machines zonna zeyandeetaaze okuba nga akozesa eri ebbaala yonna, ekifo kyonna ekyandibadde kimwetaaga okuba nga akikolera. So asobola mu JP Production Company okuba nga akola ki amubuukinga. So kyekyo se. Okay, kale tweyanziza ne DJ we nawe tujja kusaba oyogereko eri abantu kubuulira enkolagana y'Royal. Yakusiima atya kukakasa nti ddala mu badijja abangi abali wano abamanyi kye bakola nga naawe oli lwaki gwe yabanze. Story neeri funny. Wanje ogere. Amanya n'eddoboozi amutadde Satisfeed. Gonna wait on. Ng'era omwami ono tumaze akabanga akawerako naye simufunyemuku obuzibu nga nkola naye. Byanyambye bingi abasinga bye batasobola manya. So mu kumufuna nanyambayambako ebintu ebimu paka olunaku lwabadde lwaggulu n'akulira n'aŋŋamba beera sente enkya tugenda kwandiviringa nga official DJ wa JP Production Company. Amagulu gano Lumuli obadde okolera wagganga apparently oba DJ natandika 2016 nga gwako, but being serious in business, I think in lockdown watandikira ne bafiki African Mondays paka nekafiki. Okuzayoko katono nnyo Royal Jeff, omukulu ono wamufunidde ebyuma era oyagala kumuta n'abantu abalala batandika okumufuna, naye gwe nga gwe enkolagana yo ddala mu butuufu bwayo n'ogamba nti badijja abangi abaliwo n'abakuma endongoyo because oli muyimbi yabadde asinga ogikuba kiggwe x factor kyeyo gye wamulabyemu n'ogamba nti eno ensonga lwaki Satisfeed kati mwenkola naye. Nze nga Royal omukulu ono nze bwe nali ntandika musiki nina oluyimba lwange olwo lwasinze nzekayagala abakazi abakazi, naye nganga ngenda mu mabaala ng'abayimbi abalala nga ndaba ba DJ bansanyire ku ndongo yange, naye omukulu like kuba ba DJ omwana balina nnyo embeera ez'ekisiru eziyita za kisiru ezibalowooza nti bakabi oba balina banjawulo kiki. Naye omukulu ono yawelukaminga bulungi kuba nze I used to go to bars nga ngamba DJ oba basajja bange bamukyayo nazanya music ekitakyaliwo kati. Naye twatuuka ku mukulu ono n'atugamba yetayagala sente zaffe era ebimba n'abikuba ate nga ekyewunyisa nebbala lwe yalukuba nga balumanyi era abantu ne balusanyukira nnyo nnyo n'aludda namwe. So kyansanyusa nnyo 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 nnyo. Kyokuva olwo naye nga ngenda mu bbala gye yalinga akubamu naye nga muwana attention namusembeza natandika omusembeza olwekyo kyeyandaga kuba kyandaga ekyenjawulo kyenali siraba mu badijje balala kyenali sirabangako. So kyandeetera nnyo okuba nga ndi close naye n'okuba nga essaawa zino mukkiririzaamu neŋŋamba nti nzika musanyingi kimu.
kati bana ebibuuzo kati tutandikire Fantastic. I know it is okay. Ama in the divorce Anthony Katongole de Santos Savira mtano wa Zibondo. Chicken Mr Fantastic. Twesimira nga twegolode bwantu ogwe muli kufa nyingo. Ensonga katuzukwase bukwa ku malusu na doko. Nze kindese unaku lwalero nzizo kusanyukira ku DJ waffe bamuyita Sat Speed for the very first time nasoka kumula ba Power King. Ogwasookera ddala naye nga akuba ennyimba za Roy Jeff kumu. Kubanza ono boss wange akayimba bwe kafuluma fa bamu kubasoko zifuna then tuzibunya emitimbagano kati nze bwe namulaba yakuba akayimba ka Jeff akasooka nazzaako akokubira nagala ne mubonga ko ne mubuuza bijja Jeff kyaliwo nagamba yeetwogera nagamba okay kati ate ne tuvaayo ne tudde kololo ng'akola ekintu kye kimuso namulabira mu bbanga ddene nga akuba ennyimba za Roy Jeff non stop Nenjogerako ne boss wange namugamba waliyo yakasajja bakayita ka Sat Speed nagamba mumanyi era tukolagana mpola kati nze nga kinnumya omutwe nagamba lwaki kale tamufula official DJ era leero bwe nzize nga ye official DJ nzo mu kubasinza okufuna essanyu lya mwoki wagonjera taata tukukongratulate nze oba letuka ku buwanguzi tukolagane bwe tutyo Sajja waddala talina tabu bange nyimba zazikuba azikubira ddala talina buzibu era kati tugenda kutambula naawe leero naluli ne muntaana tweyaziza dooza kyekyo kale ebibuuzo sente zitadde najita So bitu so jitadde awugenda kukola ne Roy Jeff wa bitu so wajita. maze ebbanga nga nkola ne Jeff nga sijakola na BTC. Okay. Era n'omukulu akimanyiko. Eno kane nti sayininga abayimbi oba sayininga ki okusayininga tekigenda very malega kusayininga ngera wawulidde nti omukulu sakamula nti nze sigenda kukulabira mwaka mu myaka ebiri erenga ne pini kodi yange njikugamba osobola anga ne kampani naye nga tonababeera sayini mufunze ntira n'inyago kya wakati kiri gwaba mukulu ekibuuzo kyange kijagenda eri new signing nze ng'omuyimbi sinza sayininga ino company number eri registered fully registered so tali under studio kuba ne studio eri under company so yawula company n'omuyimbi ne studio kuba eno company si muyimbi bino bye bagamba nti ba DJ balina ba official DJs byonna ebyo DJ olina omusayininga oba ne mukola contract eraga nti kituufu official DJ oba alinga oba nga ali under company kuba omuyimbi ng'omuyimbi abayimbi abasinga nabo bali under management. Kale ekibuuzo akiddemu kale kye bamubuuza. Babitu sigamba nti twayawukana oba waliwo embeera yali tewaliwo embeera because right now era tukyalina abakyali just nti oba olina osalawo you can't work for two masters at a table. So how to choose Jeff besides ensonga lwaki nasalawo nkolere akase bali ku B2C ne Roy Jeff radio ne TV ziba ne time oyinza okuba ne time nga wasigadde dakiika 2 olina ennyimba 2 ku meeza olina omaze B2C olina Roy Jeff akayimba akapya kolina okuzanya lulwa lwozanya sewo automatically mba ninakola lwa Jeff tuyanziza kakati sebo mu production house eno tuyina enkola yaffe etali kulupapula ogimanyiiko eyabakyala osobola okusimbira ne bakufunira sigimanyi sewo field commander kuzali tuduke tugalawo budde tewali signature biki byomuwereddeko naye olifuna omukisa ogusayiningibwa ojja kumanya ebibeera mu mateeka kiringa kuba ogula motoka tomanya omuntu agula emmotoka tomanya oba agigulidde ku bbanja tomanya oba agiguze n'agimalayo ensonga biri ebisigale bibeera muki
Ate ebiseera ebisinga abamanyi ova ne bakomplaininga ne bagambye mwateesaako tasobola sayininga kintu nga tebasoose muyitiramu era ne looya waffe ajjaawo